program eno nga tuli buterevu Power King okulaga amaanyi g'abasajja ba Democratic Forces we bali. Njagala okubanga ntumira ku bakulu bange bafather abali mu bigo ebyenjawulo. Njagala okubaza Father Kamulekeya ategeeza nti bali ku program ey'omunaala balaba ne basista wali mu kigo ky'Ebutenda. Nzijukizza omusajja Mathias Walukaga we yayimbiranga nti Father badadde Ebutende gyali ye mupaatiri gw'endabyo tugatta naye nga Father Kamulekeya nkutumiddeko nnyo. Njagala okwebaza Father Migadde ali Kiyinda Mityana, mwebale nnyo, mwebalire ddala abatulaba ku programu ey'omunaala. Muganange kansala Kabugona lye Kulambiro agamba nti kwe tuli twateredde dda. Matovu Gerard Uptown Videos Mukono agamba nti wadde oli Kasubi wabula ADF eyina amatwale ameka oba mu nsi mmeka kwe tuli ku terefayina tulaba. Ngenda kubanga nkuddamu ekibuuzo ekyo okwongera okuluŋŋamya kuwa ADF weetuuse. Message nyingi naye olwakadde munzikirize. Omukulu Kagwa ne family mwebale nnyo okubanga muli ku programu ey'omunaala mulaba. Njagala okwebaza muganange Kasirye aŋŋambye nti management eya Hillview Primary School Matanga batereddeko abayizi BBS terefayina balaba butereevu nnyo nti kasita programu ey'omunaala etuuka nga baga nti oyo omwana wa waka tulina okubanga tumulaba. Ndabira bonna be muli nabaawo abatava ku BBS terefayina era abatava ku programu ey'omunaala. Salongoso Wakiryanga mulengeddeko oyo atuweereza akadongo kamu ku BBS ate ne ku Radio Simba empologome y'ettembe obale nnyo okubanga oli naffe. Njagala okubaza ku mama wange Angel yamaze dde okubanga atuuka mu kizimbe ye mukyalo oyo asinga obweru ku BBS terefayina webale nnyo balire ddala mu ngeri y'enkyawulo muzikirize neebaza omukulu Nobert Events nyirawe mulengeddeko wuuno wano. Webale nnyo balire ddala Solomon Ruva Devotion ne ttiimu yonna eri emabega w'enteekateeka eza programu ey'omunaala. Peace Diane abadde ambuuza baby ndeeta otuzi oyo tuli naye wano munene nnyo ye mukyala asinga okubanga ategeera ebyemizannyo mu ggwanga erya Uganda. Bwe tuba nga twogera ku sports wa Uganda omukyala Peace Diane akolera BBS terefayina, akolera CBS ate akolera ne DSTV Mount Choice. Ndowooza owulira amaanyi abaana ge balina. Avuga kawundo mpya avuga kawundo mpya. Omukulu Mamuli Katumba nkulamusiza kansubire nti bitambula bulungi nnyo. Y'omu ku basajja benzikiriza abakubye kadongo kamu ne bamufulula. Njagala okubanga tutandikira bwe twakomya ekitundu ekyokubiri kya programu ey'omunaala nga tukyali ku basajja ba Allied Democratic Forces. Amaanyi ge bazze nga basama okulaba nga bafutiza bannayuganda. Muganda wange Matovu yabadde abuuza nti bali mawanga ameka. ADF eri mawanga abiri, eri mu ggwanga erya DR Congo, eri ne mu ggwanga erya Uganda. Okusinga mu ggwanga erya Uganda amakanda yagasimba bundi bujo, ate mu DR Congo okusingira ddala amakanda yagasimba mu province eya North Kivu nga yagassa mu kino kimanyiddwa nga Beni district era ng'eri ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya DR Congo. Nabadde nkutegeeza ennumba ezze zikolebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwakuna omwaka 2017 waliwo okulwanagana okw'omutawana ku Semuliki National Park wakati w'amagye ga ggwanga erya Uganda ga UPDF n'abalwanyi aba ADF era bagenda okumaliriza ng'abamu ku bo baali bamaze okuba nga beekutulamu. Kino kyawaliriza okuteekawo enteeseganya wakati wa gavumenti ya Uganda n'abajaasi b'abalwanyi ba ADF. Era mujjukira butereevu nnyo enteeseganya zino zaatandika omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2008. Baabuuza tugenda zituulizaawa, abamu nga bagamba tuzituulize mu ggwanga erya Congo, abalala nga bagamba bazituulize mu ggwanga erya Uganda. Bagenda okumaliriza nga bakaanyiza nti enteeseganya eziyimiriza okulwana n'okulaba ng'abamu ku balwanyi ba ADF abaagala okuwanika baweebwa omukisa bazituuza mu kibuga Nairobi eky'eggwanga erya Kenya. Zaatandika omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2008 era abamu ku bantu abaali bayambako mu nnwana zino mu nsiko aba ADF naye nga si balwanyi si bamukwata mmundu. Waliwo omu ku basajja be nawulira yali yeemulugunyaga nti ffe nga abaazirwanako. Omu n'amugamba nti gwe yatufumbiranga emmere n'okutukulemberamu. Kati mu nsiko mu ntalo wabaayo abakekeza ennyago ng'ogwabwe gwakulwana, ne wabayo n'abalala nga bali mu ttale naye ng'ogwabwe si gwakulwana wabula ng'omulimu gwabwe omukulu gwakutuusa buweereza kwabo abaali balwana. Bano bakaanya
era ekitongole ekivunaanyizibwa ku banoonyi b'obubudamu okwetooloola ensi yonna ekya International Organization for Migration kyawalirizibwa okubakwata okubajja mu nsiko okubayingiza mu ggwanga erya Uganda. Era kyenzijukira nti waliwo abalwanyi ba ADF abawera 48 abagamba nti bannange ebyaffe tubitadde tuwanise mutusonyiwe, era ekyakolebwa baasonyiwa. Abamu ku bo bw'entandika okubamenya mu bamanyi nga baali ba ADF naye ne bagamba nti bannange nedda kati ke kaseera tubeere nga tuva mu nsiko tuddeeyo. Wadde nga baali bamaze okwekutulamu n'abamu nga bawanise nga bagamba nti bannange ekimala kimala, ADF baddamu ddi okufuuka ab'omutawaana. Wakati w'omwaka 2011 n'omwaka 2013 abasajja bano aba ADF balumba ekitundu ekya Beni mu North Kivu province ne batandika okuwamba abamu ku batuuze baayo nga beetaaga okwongera okussa omuzinzi mu gye lyabwe eddwanyi eryali mu nsiko. Era mwezi ogwokuna omwaka 2013 kigambibwa nti abasajja ba ADF bennyini be twogerako tebaakoma kulikuruutingira mu ggwanga lya Congo, wabula baalikuruutingira ne mu Uganda. Amawulire gaatandika okufulumizibwa mwaka ogwa 2013 nga balaga nti ADF yali etandise ng'eyina enkambi ez'enjawulo mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala mwe yali kuruutingiranga abantu baayo. Yali emaze okuva mu nsiko ne mu bitundu ebyebundi bujo n'ewalala ng'emaze okwesogga ebitundu ebya Kampala. Baali bagezaako okuwayamu n'omu ku badifekiti oba bakyewaggula aba ADF ate atuukirizibwa mannya okusinziira ku ba allafrica.com n'abategeeza nti ADF muyinza okuba nga mugitwala ng'akabinja akatono, naye ADF kibinja kinene, era nti buli lunaku mu Kampala tuyingiza abalwanyi abatakka wansi wa 10 ADF. Mu mwezi gwali gwa 7 mwaka 2013 ADF yennyini yatukiza bute ennumba zaayo mu ggwanga erya DR Congo mu North Kivu. Era nali mpuliriza radio y'omutimba y'ekibiina ky'amawanga amagatte ekya UN bagiyita Radio Okapi nga bagamba nti ADF yali yeegasse n'abalwanyi abannalu ne batandika okulwa. UPDF nga yeegasse n'abajaasi ba DR Congo ne batandika okulwana ne ADF eyali yeegasse n'abannalu. Era waliwo ennaku zaalinga 2 aba ADF lwe baawamba ebibuga okwali Totorito n'ekibuga ekya Mamundiyoma. Bino biri mu ggwanga erya DR Congo. Mamundiyoma kiriranye Totorito ne babiwamba okumala ebbanga lyali lya nnaku 2 nga bagamba nti kaakati bino byaffe, newankubadde nga amagye oluvannyuma gajja ne gabyezza. Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwali gwa 7 omwaka 2013 aba ADF baalumba akabuga akamanyiddwa nga Kamango. Mujjukira omwaka 2013 abanoonyi b'obubudamu lwe beesowolayo ne bafuluma eggwanga lya Congo okuyingira ebundi bujo. ADF yali emaze okulumba ekibuga Kamango, era abantu abaasala okuva mu DR Congo okuyingira Uganda baali 60,000 n'omusobyo. Bwe bajja mu ggwanga erya Uganda baasibira bundi bujo. Tuyingira omwezi gwali gwa January omwaka ogwa 2014 abasajja aba DR Congo abajaasi ne bagamba nti kaakati ekimala kimala tugenda kufugaza abalwanyi ba ADF okwetoola DR Congo yonna naddala mu bitundu ebya Beni. Tugenda okutuuka omwezi ogwokuna omwaka 2014 abasajja okwali Jamiru Mukulu, ebyo byonna bye twogerako nga Jamiru Mukulu akyali mu nsiko. Tugenda okutuuka omwezi ogwokuna omwaka 2014 abasajja okwali Jamiru Mukulu n'abalala ne badduka mu nkambi zaabwe mu North Kivu province mu Beni ne bagamba nti ewanyu weewaawo. Abaasigalawo abamu ku bajaasi abatono aba ADF kwoteeka n'abamu ku bakyala n'abaana abato baatandika ng'okuwaŋŋanguka ng'akutte ekkubo linaakwata eryo akutte linaakwata eryo. ADF n'egenda ng'esasika. Ne bano gye baagenda obuwangaazi bwabwe bwali butono. Lwaki? Nti gye baagenda olw'okuba nti baali tebalina basupervisor babaluŋŋamya ate nga baali bamaze okulumbibwa balina ebisago eby'enjawulo. Abamu baafiirayo nga bafa njala olw'okuba nti baali banafu nga tebakyasobola kudda mu bantu waliyo amagye agasobola okulwana okulaba nga bafuna ebyokulya. Kati abamu baatandika okufa enjala. Abo abakkiriza ne bagamba nti tugenda kufa njala, kye baakola baawanika ne bagamba nti bannange tuli wano temutta tuwanise. Jamiru Mukulu ng'ategedde nti akabinja ka ADF kaali kanafuye, kiki kye yazzaako?
afuluma DR Congo ayingira eggwanga erya Tanzania omwezi gwali gwakuna omwaka 2014. bwayingira Tanzania jjukira nti baali bamaze okuyisa ekibaluwa kye bakuntumye mu mawanga ag'enjawulo nti yonna gye mumukwatirako kwagala butayagala alina okuba nga akwatibwa. kati Jamiru mukulu bw'afuluma Congo n'agenda e Tanzania kyawa omwaganya Musa Baluku bwe twatandise nammwe mujjukira bulungi omusajja gwe nabagambye nti ye musajja kati adumira ADF nga Jamiru mukulu taliiwo. olw'okuba nti oli ye yali asigaddewo kwagala butayagala kyali kibawe beetu nga Musa Baluku okubanga ADF edda mu mikono gye ng'amaze okukakasa nti ADF kati yagiduumira kubanga jjukira ku mulembe gwa Jamiru mukulu Musa Baluku ye yali omuduumizi ow'okubiri wa ADF ng'eduumirwa Jamiru mukulu Musa Baluku nga ye muduumizi ow'okubiri. naye era ne mu kaseera ako kennyini waliwo okusika mu ggwanga. Musa Baluku agamba lwaki tubeera mu nsiko tulumbe abantu tubasanjage nga Jamiru mukulu agamba ezo si ze nteekateeka zaffe. kati Jamiru mukulu bwaddukira mu Tanzania mwezi ogwokuna omwaka 2014 Musa Baluku akwata obuyinza era kye yatandikirako kwali kukola nnumba ku bantu ba bulijjo. wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'omwezi ogw'ekkumi omwaka 2014 abantu abali mu 205 baali bamaze okuttibwa abajaasi ba ADF wansi wa Musa Baluku mu ggwanga erya DR Congo mu bbanga lya myezi 2. tuba tutandika omwezi ogwokuna omwaka ogwaddako 2015 omusajja Jamiru mukulu amawulire ne gafuluma nga gategeeza nti omusajja Jamiru mukulu akwatiddwa. kyali kizibu nnyo okukkiriza kubanga yali amaze emyaka ng'ajojobya. buli omu yasigala yeebuuza nti bamukwatiddewa ne bategeeza nti ali mu ggwanga erya Tanzania. jjukira nti ADF yali tekolangako bulumbaganyi bwonna ku ggwanga lya Tanzania nga kino kijja babeerera kizibu okumuvunaanamu omuvunaana misango ki. era kyawaliriza gavumenti ya Uganda okuyingira mu kyewandiise repatriation process oba agreements okulaba nti bakkiriziganya ne gavumenti ya Tanzania nti omuntu gwe mwakwatidde wammwe tumwetaaga mu mutuwe. Jamiru mukulu akwatibwa ku ntandikwa ya mwezi gwakuna. enteeseganya ez'okulaba nga Jamiru mukulu akomezebwawo mu Uganda zaamala ebbanga lya myezi 3. akomezebwawo mu Uganda omwezi gwali gwa 7 omwaka 2015 bw'akomezebwawo naggulwa ku lwaliro gya Kyaweri nemba nagyo. newankubadde nga yali akwatiddwa mu mwezi ogwokuna era ng'ali mu Uganda mu mwezi ogw'omusanvu ng'amaze okukomezebwawo mu mwezi ogw'e11 omwaka gwe gumu abasajja bano baddamu ne bakola ennumba ku ggwanga erya DR Congo era bagenda okumaliriza nga bassa abantu abali mu 400 mu bitundu okuli Beni ekiri mu North Kivu province ne Ituri ekiri mu province eya Irumu. kino kyaleetawo okubuusabuusa nga buli omu yeebuuza bw'abanga Jamiru mukulu yakwatiddwa kati ani alumba okutuusa lwe babagamba nti ADF mu kaseera kano eri mu mikono gy'omusajja Musa Baluku. mu kaseera ke kamu ADF gye twogera keeyogerwako nti ye yali emabega w'ekitta abantu ekyaliwo omwaka 2016 mu Beni ekyatumwa Beni Masaka. bagenda okumaliriza nga abajaasi b'ekibiina ky'amawanga amagatte bannansi b'eggwanga erya Tanzania 15 baali battiddwa kwoteeka ne bannansi b'eggwanga erya Congo abajaasi 5. lwaki kigambibwa nti ADF yalumba netta abajaasi ba Tanzania naye nga bali wansi wa kibiina ky'amawanga amagatte baali bagyesasuza olw'okuwaayo omuntu waabwe. ADF yeegatta ku batujju aba Islamic State of Iraq and Levant. era wano akatambi kakyuka abaali bagamba nti ADF bayeekera ne bagamba nti tebakyali bayeekera wabula abafuuse abatujju. Jamiru mukulu akwatibwa 2015. mu mwaka 2017 abasajja abakulemberwamu Musa Baluku batandika enteeseganya n'aba Islamic State of Iraq and Levant okulaba nga baga nti tubadde tulwanira eri tusaba tutandika okulwanira wano nga tulwana nammwe era yonna gye munaatutuma tujja gendangayo ng'abatujju ba Islamic State of Iraq and Levant tetujja genda nga ba ADF. naye jjukira ebyo bibaawo ng'oredde beekutuddemu. mu mwezi ogw'omusanvu mwaka 2019 waliwo akatambi akalengerwa
akaali aka vidiyo nga kalaga Musa Baluku ng'ategeezanga mu butongole bwe yali ali wansi w'ekibinja ekya Islamic State of Iraq and Levant. Era wano ekibinja ekisinga kyekutula ne kisigala ku sayidi ya Musa Baluku, ekibinja ekirala ne kisigala ku sayidi ya Jamiru Mukulu omusibe. Wabula abaasigala ku sayidi ya Jamiru Mukulu olw'okuba nti baali batono, baali wakati w'abantu 10 n'abantu 30. Mu kaseera ako baali balina okunoonya ani agenda okubakulira, kwe kunoonya omusajja Muzaaya. Abazzi bagoberera ebyafo bya ADF Muzaaya ye yali akulira ekibinja kya ADF ekya Southern Division mu Mwalika Camp. Ono bw'atandika okuba nga ye muduumiza z'embigere ebya ebya Jamiru Mukulu, yalina okunoonya ani agenda okuba nga aduumira ye ng'ali waggulu, kwe kulonda Benjamin Sikoroniya. Era ono kigambibwa okuba nti yatandika okufuna obuyambi okuva mu b'omukwano gwa Jamiru Mukulu abaali bamukkiririzaamu. ADF ng'emaze okwetemamu ebiwayi, abaali bagigabirira obuyambi baatuuka akaseera nga balina okusigala nga bali nyuto, nga tebaagala kugenda ku sayidi ya Musa Baluku, tebaagala kugenda ku sayidi ya Muzaaya oba Jamiru Mukulu. Kino kyabaleetera obuzibu olw'ensonga nti ensimbi n'obuyambi bw'ebyokulwanyisa bwe baafunanga akaseera kaatuuka nga tebakyabufuna. Era nzijukira akati w'omwaka 2010 n'omwaka 2020 kyaleetera abasajja bano okuba nga banafuwa, newankubadde nga baali banafuye baalina okwenyweza omwalina okutandika okuddamu okukola ennombagana mu ggwanga erya DR Congo okulaba nga bafuna abalwanyi abalala. Okusinziira ku ba International Crisis Group bategeeza nti ADF ku lwaleero muganda nga yabadde abuuza nti obubinja buli bumeka. Amazima amatuufu okusomozebwa okuliwo, tewali amanyi obubinja bwa ADF buli bumeka. Mu kaseera kano tewali amanyi obubinja bwa ADF buli bumeka. Kati mu butamanya buli bumeka, kibeerera kizibu amawanga agabeera galumbiddwa okumanya nti akabinja akabalumbye kaani, newankubadde nga obubinja obukulu obumanyiddwa buli bubiri, okuli akabinja aka Musa Baluku n'akabinja aka Muzaaya, oba bakyakkiririza mu nteekateeka eza Jamiru Mukulu. Abamu ku balwanyi aba ADF baawalirizibwa okuddukira mu nsozi z'Erwenzori, abalala ne bawalirizibwa okusigala mu Ituri province. Newankubadde nga baali banafuye mu mwaka ogwa 2020, ADF kigambibwa nti mu ggwanga erya DR Congo mu 2020 baali mabega w'ettemu eryakolebwa eri abantu abasoba mu 8. Kati abadde abuuza nti ADF yakatta abantu bameka, amazima amatuufu gali nti ADF omuwendo omutuufu gw'abantu abakattibwa nze naawe. Mu mwaka gwe gumu Musa Baluku yalangirira nti ADF evuddeyo mu 2020, n'agamba nti ADF tekyaliwo, ebadde ADF kati ye Islamic State ekiwayi kya Central Africa Province. Mu kaseera kano oyinza okulowooza nti olwana na ADF naye ng'olwana n'abalwanyi aba Islamic State. Nga bwe nagambye nga tumaliriza, ADF ejjawo obuyambi obugibeeza mu nsiko ebbanga eryo lyonna. Kigambibwa nti ADF ekolagana butereevu nnyo n'obubinja bw'abatujju obw'omutawaana, okuli akabinja ka Al-Shabaab, akabinja ka Hezbollah, akabinja ka Al-Qaeda, akabinja ka Boko Haram. Boko Haram emaze emyaka ng'ejojo by'eggwanga erya Nigeria kwoteka n'abalwanyi abatalibaani. ADF ebaddewo okuviira ddala mu mwaka 1996. Ku lwaliro ADF emaze emyaka 27 ng'eri mu nsiko. Ababadde beebuuza nti ADF erimu abalwanyi bameka, omuwendo omutuufu ogw'abalwanyi ba ADF tegumanyiddwa, wabula kigambibwa nti bali wakati w'abalwanyi 5 n'abalwanyi 100. Nkiddamu okusomozebwa okuzze kubeerawo nti buli lwe bagamba nti ADF yeerumbye, kikubeerera kizibu okumanya ADF yaani erumbye era ekubye. Naye nga mu kaseera kano amaziga gakyali kaseese, obulumbaganyi obwakoleddwa. Lwaki tukoze puroguramu eno? Okay. Ono agamba nti nze mbidde Kambaga Essokolo Kasanje, nkusaba ombuulize. Okay, aba ADF
ebyokulwanyisa babijjawa nkutegeezezza butereevu kino ekibuuzo kivudde wa mukulu Stephen Dunstan Busuulwa. ADF gambye ekolagana n'obubinja obw'abatugi okuli Islamic State of Iraq and Levant, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram, aba Hezbollah, abatalibani n'abalala. Ndowooza ekibuuzo mbeera nkize. Mbaganda bange nzikiriza okuba nti akaseera kano kakuba muziki. Abavubuka batuusa abakadde katuwummule. Abavubuka batuusa naye nga njagala kubeebaza mwena bwe tutambudde programu namba okutunuulira ensonga nga bwe zitambula eza Allied Democratic Forces okuba lwe batandika okukola obulumbaganyi mu mwaka gwa 1996. Nagambye ADF yava mu basajja aba Allied Democratic Movement mwe mwava abaafuuka aba Allied Democratic Forces ADF. Siyinza kweyongerayo, ndowooza ne bwe mmaliriza wano ne bwe mmaliriza wano wangi bana obugalo bwa lugonvu buliwa mwongere obugalo sebo nga tunavaawo wangi yono omwana waffe mino wa terefayina tuuza ku bantu obadde bawamugala katugaziizeeko. Okay, awo njagala kubeebaza abalabe ba BBS terefayina eyaffe muganda wange Sebunya bangambye MP2 Bukoto South nkulamusiza Sebunya Francis ebyobufuzi twabibalekera musajja wakyagulanyi nnyo oyo mbalamusizaako nze Ssentongo Frederick Lugonvu omwana ew'obusubi kyamaganda mu Lwengo naye Lugonvu wanjise ebintu bino byamagezi obisoma wa oteesa nabo oba okuteesa n'abaliwa ebyetuwa nedda ssebo nange bw'otandika okukola ebibyo ombuuzi obikola otya bane omusajja mwongere obugalo obw'amaanyi bamika Lugonvu. Okay, ladies and gentlemen, tuli ku telefayina